Wano e Masaka bannakibiina ki Democratic Front campaign bazitandikidde Kimanya Kabonera ku kyalo Kaswa mu kitundu ekya Dr. Abedi Bwanika. Bwanika abadde awerekeddwako bannakibiina nga bakulembeddwamu akikulembera Mathias Mpuuga, Juliet Kakande, Moses Kasibante, Lubega Mukaaku n'abalala. Bano basabye ab'ekitundu kino okulonda abantu abali ku kkaadi ya DF basobole okubawa obuweereza obugwanidde. Mu kibuga Masaka olaba omulimu gwe tukoze. Masaka gaali gafuuka matongo. Olwaleero enguudo za kolansi kawerette. Enguudo ezo nnyingi nnyo ffe tuzisabye ba MP. Bakakasa bannamasaka olujegero olwo bakayungiriza tumukoze bulungi. Projects nnyingi ze musobodde okufuna nga bannamasaka naye nga ziyise mu ngalo z'ababaka baaki ba palamenti. Ensonga z'obukiise bwa wano twazimaliriza dda. Mulina eddoboozi, mulina omuweereza, muba munoonya ki? Twagala omuntu ategeera eggwanga mu bugazi bwalyo n'amanya nti ekaswa waliyo abantu bannyinimu goloka Gassenya, n'amanya nti eno Essenya waliyo abantu bannyinimu abaddiini ez'enjawulo. Mu disitulikiti ey'e Kalungu eyeesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyala Aisha Waliggo ategeezezza ng'essira bw'alitadde ku byenjigiriza, okulwanirira obutonde bw'ensi, okuleeta amazzi amayonjo n'ebirala. Kyokka ate n'okuteekawo okufuba ennyo okuteekawo amasomero ageetongodde agasomesa ebyemikono, kyokka n'okwongera n'abazadde bateekemu obuvunaanyizibwa okulaba nti abaana bano mu masomero bonna bavaamu nga bayise okusobola okweyongerayo ku ddaala erikola ki? Ku ddaala eriddako. Helen Nakeya nga yakutte fulaga ya NRM ku ky'omubaka omukyala owa Kalungu asuubizza ab'e Kalungu enkulaakulana. Neetaaga ddoboozi we mbasabira nzinze omuyiribi nekkiririzaamu eddoboozi eryo ndiyina eryokukayalira ebintu ebyo nga babitemaatema ate kati nze nkutte kkaadi. Eyaliko minisita w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisempijja nga yeegwanyiza kya Kalungu East atandikidde mu Town Council y'e Lukaya ng'abawagizi be banekanekanye mu ngoye eza kyenvu. Bw'abadde ku kyalo Moota, Sempijja abeena abakalaatidde okuddamu okumwesiga bamulonde ng'emyaka 5 gye babadde bakiikirirwa ab'oludda oluvuganya mpaawo kye baganyuddwa. Temulinnyangamu na muti gumu bwe gutyo ogw'amasannyalaze gumu mu myaka 5 gye sibaddeewo. Olumba bagenda bagamba ki? Eyeegwanyiza obwa mmeeya bw'ekibuga Masaka Munano Florence Namayanja agamba nti bo kakuyege waabwe bamutandise enju ku nju nga baakumutongozanga ennaku z'omwezi 12 ku Lwokusatu olwa Ssabbiiti eno. Tutandise kakuyege, tutandise nanju ku nju. Tetunnakola lonchi ya campaign, tugenda gikola nga 12. Leero tuli mu luka rw'ekalagala. Tugenda buli mu luka. Ebintu bingi nnyo ebinfuula ow'enkizo kubanga ekisookera ddala omulimu gwe ŋŋendako ngwetegekedde bulungi, ngumanyi bulungi memba wa palamenti emirimu gye gy'alina okukola mu palamenti. Munna NRM Frederick Dembe Kipaapaali naye ayagala kya mmeeya wa Masaka essira lyesigamizza ku kasasiro twagamba nti alemye ababaddeko ssaako n'okukola enguudo eziri ebweru w'ekibuga n'okwongera okusakira abantu be. Ng'ekibuga Masaka kirina ebikisoomooza ogeza kasasiro ayitiridde mungi era bw'otambula buli wamu osanga kasasiro. N'olwekyo ffe kye tugenda okukola enteekateeka gy'erina kasasiro tetugenda mukwata musuula nga bwe tumuyiweeyo. Tugenda kulaba nti tuteekawo factory esobola okukyusa kasasiro oyo n'afuukamu ekyomugaso ng'ebigimusa. Gertrude Mutyaba agaffe eyo ku Spark TV.